يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe tuli mu kulaba ku bukulu bwa ibaada ey'edduwa okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Ibaada eyo nkulu nnyo. حديث ما رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني حديث بك محمد صلى الله عليه وسلم التجزنا تقامبا من لم يسأل الله يغضب عليه. ومنذ أتسبى الله تبارك وتعالى الله آمني لا حول ولا قوة إلا بالله. Yagulumira Allah tabaraka wa ta'ala anyigira atamusaba so nga ateffe ebitonde tunyigira batusaba nnyo. Omuntu tasobola kusaba leero n'enkya n'akusaba ne luli n'akusaba n'oluddako n'akusaba n'otamunyigira. Eyo nno ye tabi'a y'ebitonde, bwe butonde bw'ebitonde. Wabula ate ye Allah tabaraka wa ta'ala anyigira atamusaba. Yagulumira Allah tabaraka wa ta'ala oyo mulezi w'ebitonde. Kyava tutegeeza Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Allah tabaraka wa ta'ala oluvannyuma lw'okutunnyonnyola ebikwatagana byonna n'omwezi gwa Ramadani guno gwe tulimu ogw'ekitiibwa, Allah tabaraka wa ta'ala bw'amala okubitunnyonnyola byonna yazzaako aya egamba nti ba'da a'udhu billahi minash shaitaani rrajiim وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ayeno yajja luvannyuma lwa Allah kutunnyonnyola bikwatagana na Ramadan nekitegeeza ki tulina okuyitiriza ennyo okumusaba Allah tabaraka wa ta'ala mu mwezi guno ogw'ekitiibwa. Agamba Allah وإذا سألك عبادي عني بابا kunneebuuzizzaako abaddu bange فإني قريب mazima nze ndi kumpi nnyo ujibu da'wata ad-da'i nyanukula okusaba kw'omusabi idha da'ani singa abansabye falyastajibu li kati nonno baŋŋondere era basabe nze waliyu'minu bi era nga balina obukkiriza nti nze ŋŋenda okubawa ekyo kye baba bansabye la'allahum yarshudun oba oli awo banaafuna okuluŋŋama. Aya eyo tutegeezebwa nti musababu nuzuuli yaayo ensonga eyaviirako okukka kwa aya eyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali atudde ne basahaba be ne zireeta omusajja munnamalungu faqaala kyava amugamba ya Muhammad wange gwe Muhammad aqaribun rabbuna fanunajihi katonda waffe ali kumpi naffe tumunnyonnyole ensonga zaffe tumuwanjagira ensonga zaffe am ba'idan fanunadihi oba ali wala nga tulina kukoowoola mukowoolo okumutegeeza ensonga zaffe. Munnamalungu abuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam katonda ali kumpi tumunnyonnyola ensonga zaffe oba ali wala naffe tube nga tukoowoola mukowoolo okumutegeeza ensonga zaffe. Wa idha bil amin Jibril mu kiseera ekyo ne kireeta malayika Jibril alayhi salamu n'obubaka ng'obubaka obwo bugamba nti wa idha sa'alaka ibadi
bwe baba bakunneebuuzizzaako muhammadi abaddu bange anni nga bakunneebuuzizzaako ggwe fa inni qaribun mazima nze ndi kumpi nnyo n'abaddu bange omuddu wange wansabidde mba kumpi naye bw'onaagenda okutunulira qur'ani ey'ekitiibwa omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa ebibuuzo bingi naye nga allah bwe yabanga amuwa ansa y'okwanukula abantu abamubuuzizza ebibuuzo allah yateekangawo ekigambo ekigamba nti qul bagambe example allah tabaraka wa taala ategeeza mu qur'ani ey'ekitiibwa nti abasajja babuuza nabbi saa sallama mu aya egamba yasalunaka ani lkhamri walmaisir bakubuuza ku mwenge n'ezzaala qul fihima ithmun kabiru wa manafiu linnas qul bagambe gwe muhammad fihima ithmun kabir omwenge n'ezzaala birimu akabenje akanene nnyo wa manafiu linnasi ate mwana watte olumu birimu omugaso eri abantu wa ithmuhuma naye akabenje akabirimu akbaru min nafihima kanene okusinga omugaso ogubirimu wano olitawulira aya ezo n'agamba ate seeka yabadde asomesa kuki mu qur'ani tuyinamu kye tuyita annasakh aya ezajjanga nga zisiimuulawo ezisoose okutuuka allah tabaraka wa taala bwe yatuuka ku nsonga nga gye yayagalanga okuharamisa ng'omwenge teyagujja mulundi gumu kugamba nti abaaye muve ku mwenge nedda byatandikira eyo nabbi bamubuuza ku mwenge n'ezzaala allah n'amuwa ansa tibagamba omwenge ogwo n'ezzaala gulimu akabenje kanene n'omugaso naye akabenje akabirimu kanene nnyo okusinga omugaso ogubirimu omulundi ogwaddako ne basigala nga bagamba akasita gulimu obulungi neki n'obubi ne basigala nga banywa biseera ku biseera ne batuuka okugenda mu swala nga ne be basaala tebabimanyi allah tabaraka wa taala kyavassa aya ng'ebagaana ya ayuha alladhina amanu abange mu abakkiriza la taqrabu salata wa antum sukara temugenda eri okusaala nga mutamidde musobole okumanya ebyo bye musoma mu swala omwo ne baguvaako ebiseera by'eswala ne basigala nga bagunywa ebiseera ebirala paka allah bwe yaleeta aya innama alkhamr temazima omwenge walmaisiri n'ezzaala n'ebirala biwanvu nnyo allah tabaraka wa taala yamaliriza agamba nti rijisun min amali shaitan bitamwa bicaafu mu mirimu gya shaitaani fajitanibuuhu mubeere nga mubyewala naye tubadde tulaba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabuuzibwa ku nsonga eyo ansa yajjanga egamba nti qul bagambe ku nsonga ey'okubiri allah tabaraka wa taala atulaga nti yasalunaka ani lmahid muhammadi bakubuuza ku bakyala singa babeera mu mbeera zaabwe ez'ekikyala qul bagambe huwa adha kyensonga eyo ya bulumi nnyo eri abantu abo mu kifo ekirala allah atulaga bamubuuza omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yasalunaka ani ruh bakubuuza ku mwoyo qul bagambe arruhu min amri rabbi omwoyo kiragiro kya mungu bimaana ti allah yagulinako obuyinza yagussaawo era yagujjawo mu mbeera nnyingi nyo ebibuuzo bingi ebyamubuuzibwa omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam naye bwe kyajja ku dduwa allah teyateekawo kigambo kino ekigamba nti qul bagambe wabula allah yagamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni singa baba bakuneebuuzizzaako abaddu bange nga bakuneebuuzizzaako gwe muhammad fa inni qaribun mazima nze ndi kumpi allah teyagamba nti qul bagambe fa inni qaribun mazima nze ndi kumpi nedda allah yagamba fa inni qaribun mazima nze ndi kumpi ujibu da'wata da'i idha da'ani nyanukula okusaba kw'omusabi singa abeera nsabye ensonga y'edduwa nsonga nkulu nnyo era mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa ramadan kirungi nnyo tuyitirize nnyo okumusaba allah tabaraka wa taala wano waliwo ekibuuzo
banja jagamba tukola byonna bye tulina okukola n'otuula n'owanika emikono n'osaba Allah tabaraka wa ta'ala neweeyanjuluza ebizibu byo byonna gyali Allah. Naye Allah tabaraka wa ta'ala tayanukula dduwa zaffe. Lwaki kiki ekiviirako okubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala tayanukula dduwa zaffe? Omuntu ajja kwebuuza ekibuuzo ekyo. Omulala agambe nti nze ne Madiina ngenda ne Makka, naye dduwa zonna ze nsabye siina dduwa n'emu gye ndabye Allah gy'ayanukudde. Kiki ekireeta ekyo? لأننا لم نفهم إلى الآن قضية الدعاء. lwansonga nti n'olwaleero ffe ebitondo olwaleero tetutegeeranga ddala nsonga ya dduwa, tetugitegeeranga ntegeera ntuufu okusinziira nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yeetaaga tumusabe n'okusinziira ku njigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأن الدعاء lwansonga okusaba Allah tabaraka wa ta'ala la budda fihi min al-akhdhi bil asbab. Tuyina okukwata amakubo agatutuusa ku ebyo bye tumusabye Allah. Bw'otagamba nti ayi Allah nkusaba onfuule miliyoneya otuule wooli olowooze nti obukadde n'obukadde bw'essente bugenda kukusangaawo. Kalla, tekisoboka. Allah musabe naye kwata amakubo amatuufu agasobola okukutuusa ku ekyo ky'omusabye Allah. Ekyo kye kisooka. Wala budda an namtathila al-amr. Mu kumusaba Allah tabaraka wa ta'ala tuyina okuteeka mu nkola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatulagira tukole. Tosuubira kubeera nti ogenda kuba mawale ku nsi omala owanika emikono olowooze nti edduwaayo egenda kwanukulwa mu bwangu. Abadan, tekisoboka. Wanatajannaba an-nahy. Tuyina okwewala ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byatugaana. Tokisuubira nti Allah agenda kukulaba waatalina kukulaba buli kiseera omala ofukamira osabe gw'obadde ovuluga ate owanika emikono gyali omugambe ayi Allah neetaaga kino. Abadan, kalla, tekisoboka. Wa naqifu inda al-hadd. Tuyina okumanya ensalosalo ze Allah tabaraka wa ta'ala ne tutazibuuka. Wa an nuhaqqiqa shuruutu qabuuli ad-du'a. Tuyina okubeera nti tuteeka mu nkola obulombolombo obutuusa edduwa y'omuntu. Wa ba'da dhalika, oluvannyuma lw'ebyo, natadharraa ila Allah. Ne tumala ne twemenya ne tuwanika emikono gyaffe eri Allah tabaraka wa ta'ala. Wala nas'alu ahadan siwahu. Era ne tubeera nti tetuyinaayo kirala kyonna kye tusaba kitaliye Allah tabaraka wa ta'ala. La nasta'inu illa bihi jalla wa alla. Tetuyina kye twesigamirako okujjako ye yekka Allah tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo tugenda kuba tulaba ensonga eyo mu bunene mu buwanvuko. Tulabe Allah tabaraka wa ta'ala example kijatuwa ku muntu okubeera nti olina okukola era nga bw'omusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Katuwumulemu katono tudde ate tube nti twongera okuba nti tulaba ensonga eyo. Wa barakallahu fiikum. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون. يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بطول